oba Wapuyu Jefferson Gerson Wapuyu Gerson oba Gerson nade sinimanya abapolisi bali nze naze kulopa gravity omutu nebanga eryo sirinyo ngabalowooza force eri ya gravitational force n'omutujju terrorism natera bakigana naye kakati olopye emisango ebiri gravitation force teri balinyi then ogateko n'omutujju which ekivunwa mu terrorism ebyo byonna twabigoba mu ggwanga so nemaliza nga ntegede Wapuyu Johnson byonna byeyeeyita namuguddeko omusango omwami oyo waliwo okugulawo omupiira gw'abaseremu ku ssomero lya White Benda eriyitibwa Golden High School gye nayitibwa omu ku bagenyi mbiirewo muneetugulewo essomero natuuka mangu nenkwata essaawa era nayanirizibwa by invitation White Benda eyampita kwa mukwano gwange naye mwami wa Buyu bwe yatuuka oba mwe gomanyinga gulabira yatusatuluma tuyasigira omutwalo kati mbaafulumye wabweru ajja ayina abavubuka babiri abamukuuma baliko obuvasitulite ekibuuzo kye yasooka okubuuza nti lwaki muvuma nganza abantu oba mazima gokka ngekyogera bwe tubitwala nga tuvuma ye ne bwe mba nkuvuma lwaki tugenda mu kooti n'otuwana defamation kakati bwe yamala yayogera ebigambo bingi ne namusonyiwa because wani yali ayingidde privacy engeri gyali engamba byeri engamba nga mutabani nashima munyama nti agenda kusindikira abavubuka be aziti is going to send his boys to kill me. That is a threat. That's a threat on my life. Mu ggwanga lino lyetuwangaalira abayimbi bwe yamala okunsereteninga ssebo omu kuba mukuuma yajja naŋŋamba nti awadde bodi bancekinge bapiseemu eggaali era nava ku mukolo ogwo saagulina nakubba n'omupiira saakola natya nayita nammanju nabuuka ekisenge don't laugh omusajja w'obuvunaanyizibwa abaana b'essomero beba and things concerning our security are not negotiable by anybody. Era kyenakola kimpebwa ssemateeka nti omuntu bwakutiisatiisa ng'ogenda ku poliisi ng'olwo era poliisi nga nzigulawo omusango ku CPS nga balagira poliisi endi okumpi empoobo naye nga kino mu kino ne meetinga pulezidenti w'abayimbi edikenzo ne tunyumyamu we spent 2 hours talking about effujjo ly'essusse ku bayimbi. Tulaba abayimbi bakola eggaali ennaku zino balina abavubuka be batambula nabo bakuba abantu. Ekintu ekikyamu ennyo mu ggwanga lino abantu bakubibwa ate ababakuba bali ku TikTok beewaana. To make matters worse, beewadde n'ebinnya Kamandani, Sibanyono Jenani n'amannya bagoogera. We have organized violence. Ekuba abantu eyonoona ebintu by'abantu nga poliisi weeri eraba balinze muntu amale kufa. Tufiiriddwa abantu bangi nnyo wano lwa hooliganism na violence. Twalina bakifeesi ne bagenda ne tujja tuba n'ababbi abaakubanga abantu amayinja ga minzaani ne bagenda ne tujja tuba n'abakubi b'ebikonde abatweninganga abaana okuba abantu ebikonde ne bababbako ebyabwe abo nabo ne tugenda. Tubadde tulowooza nti ku ligimu eno eya poliisi empya ebikolwa nga bino effujjo mu bayimbi. Tufiiriddwa abayimbi mozerezo tufiiriddwa abayimbi. Master Blaster ani gwe bakuvudde AK-47 Master Blaster ekigira n'abantu abalala be tutamanyi. Kati omuyimbi bw'agambanga nti asobola okutuusaako obulabe tukitwalanga light. Daniz ku mapeesa yes bonna baakubwa radio kennyini ne violence yamala emukoze ekyo neyakwata radio okumukuba wansi tumanyi oba nebizira atyali ne kesi tumanyi wagiyaku. So ensonga eno tugisimikiramu amannyo naye nga nsonga nkulu nnyo. Okigira obumenyi bw'amateeka obukudde ejjembe n'eggaali z'endaba nkubira Uganda Police ffenna tusobola okuba mu eno environment nti abayimbi bano tebatusasula kooda bakola kosati zaabwe ne bafuna ssente ayiya gravity bagenda mu biliyoni. That's what I hear. Kakati ekimutwala ku ttaka lya Bobi Wine eritali lirye kuba yamenya amateeka g'eggwanga. Zedi mukungu wa byattaka. This is criminal trespass. Ye tebyasoma. You see, these illiterates, when you want to tell them to omenye etteeka, you are setting a bad precedent. Faamu ya President Museveni ey'eggomba oba ey'erwakitula olabyeko nga bagizimbako eddwaliro.
This is private land. Kakati ono gravity president yagala okusettinga nti gwe toyina ttaka gwe naawe olabika olina naye tulaga kuba nti olina bw'olirifuna ojategeera kyeŋŋamba nti omuntu bw'ajja ku ttaka lyo nga tomuyise abeera trespass. eba trespass naye okusinza ku gravity agamba eri public property olw'ensonga gundi ekifo kya beach byomwakirizibwa okujjawo naye omuvubuka oyo yasoma kye nabadde ngamba nti abazadde tusomesa abaana kaakati takisi z'olinnya tezirina bannyinizo kuba buli omu agitulamu kati eba efuusa yagitulamu naye wabuyu Gibson ensi yaffe ekubye sama